board wa Kampala was national chairman wa union. Okusooka ku nsonga za SACCO ensi yandibadde esooka nakukkiriza nti omulimu tugukyusizza. Abaali balowooza mu bibiina ebingi ebitaalina makulu kati tulowooza mu bibiina bya nkulaakulana oba ze tuyita SACCO. Mu Kawempe luli oba mu Kampala ng'okuwulira ofiisi ya boodabooda endala balibeera Lutalo. Kati mu Kawempe tulinamu ofiisi za boodabooda 26, ofiisi emu ey'obukulembeze ne ofiisi 25 eza SACCO. Ate nga ofiisi 25 zonna zisubscribinga wansi wa ofiisi emu ey'obukulembeze obwa boodabooda. Ne mu division erako kiri luli zaalinga ntalo, kati ensi yabisoose netwebaza ku ekyo. Ate nekyokubiri ensonga za SACCO abantu okuzeemulugunyaako. SACCO tebagyemulugunyaako nga toli memba waayo. Era ffe ng'abakulembeze buli tubeera tukunga ba boodabooda kuyingira mu SACCO. Ate buli wamu ate era tubategeeza nti bandizingiddemu kati mu mirembe. Mu maaso eyo naffe tujja kufuuka nga bajjajjaffe baakola. Bajjajjaffe baakuba bakitaffe embooko okulima kibooko, okulima emmwanyi ne bamala ne bazituuma kibooko. Kuba tebagula nti emmwanyi ze bayita kibooko baakuba bajjajjaffe embooko. Naye ng'emmwanyi ezo zaali ziyamba bajjajjaffe, zaali ziyamba bakitaffe. Ekigendererwa ekikulu kyali kyakulwanyisa bwavu, kuba emmwanyi kyekyali ekirime kyettunzi mu biseera ebyo. Kati naffe mu maaso awo zino SACCO tusoose tuziteekawo zisobole okubuna buli wamu. Ne mu maaso awo twagala kusaba poliisi okuva mu gavumenti buli wa boodabooda okusigala mu boodabooda ng'alina okubeera mu SACCO. Alina okubaako SACCO gy'alimu. Nga mu nsi ensi ezitwetodde ezirimu boodabooda etambula obulungi zitambulizibwa mu SACCO ate nga ne gavumenti ekiri mu makkati. Kati bwenzira bwenvaawo kuba SACCO zo tuli mu kuzizimba buli wamu ate Uganda yonna. Bwenvaawo nsobola okudda ku SACCO pulezidenti ze yatuwaamu ssente. Pulezidenti yatuwa obuwumbi 10 ne miliyoni 2 mu SACCO 102. Nakuza omwezi zaali 21 omwezi gw'omwenda mwaka 2025. Nzukira bulungi lwalina lunaku lwa Sande. Essente ezo pulezidenti yazituwa nga nsigo. Essente yazituwa mu SACCO zaffe. Era abantu bandibadde batwebaza nti omulundi ogusooka n'abakulembeze twagana okucentralizinga fund eyo. Centralizing that fund means putting it on a single bank account. Ekyo twakigaana. Ne tusalawo ssente zigende ku individual SACCO account. Era buli SACCO yafuna miliyoni 10,000. Mulimu ababuuza ng'abo nti ssente abakulembeze simanyi zaali z'abakulembeze. Tusobola kubeera mukulembeze n'obeera sigindole ku akawunti 10. Abantu baboononaboonoonye mannya g'abantu. So abantu bakola SACCO zaabwe ne tubagayidinga engeri y'okuzitambuzaamu ne tubasomesa ne bafuna ssente zaabwe ku SACCO 12. Kakati oyo yekka owa boodabooda eyakkiriza okuyingira mu SACCO n'asasula n'asasula obwa mmemba bwe n'agoberera emitendera gy'okwegatta ku SACCO. Kuba emitendera gy'okwegatta ku SACCO gavumenti yegirambiika. Olina okwogera n'osasula membership, n'ogulayo omugabo, n'otereka, ne weewola. Kati abantu baffe abamu boonoona process eyo ate ne bagenda ku mutendera ogusembayo ogw'okwewola. Naye ne beerabira nti SACCO eyitibwa ekigambo kiyitibwa saving and credit. Ekitegeeza olina kusooka kugenda n'otereka n'omala okutereka, omala okutereka ne weewola. Ne bo bagendera ku mutendera gwa kwewola. Abaakola SACCO mu mateeka ga gavumenti nabo baali bategeera tebaakiyita credit and saving, baakiyita saving and credit. Kakati oyo yekka eyakkiriza okugoberera emitendera egyo yekka yakkirizibwa oba yalina okuganyulwa mu nteekateeka ya SACCO ezo.
era saagala kwanukula muntu agamba nti essente mu sako zirina emivuyo nga tolina sako gy'olimu. Fe abakulembeze tuwuliriza oyo wa bodaboda yekka eyemulugunya ku sako gy'alinamu obwammemba nga sako eyo tetuukiriza buvunaanyizibwa bwayo kusaavinga mmemba oyo. Bw'atali mmemba mu sako ezo toddamu kwemulugunya ku sako ezo. Sako, ensonga za sako zikwata kwabo abali mu sako. Bw'oba wagaana okuyingira sako, ebya sako bireke mpaka lw'onaayingira sako emu bw'enaaba tekuweereza bulungi. Fe abakulembeze weetuli ate tumanyi bulungi emitendera sako gyeyambiramu omuntu. Tujja kukifolowinga apo tukuyambe. Ne kyetwegendereza abantu abasinga okwogera ku sako ezo bazoogerako ng'ate bali wabweru waazo. Oyo twakikola sako ezo abantu abamu baatuvuma. Abo bayaali sente teziriyo, tebijja kubaayo, tebijja kukola. Bwe byamala okukola ate abamu bwe bali mu kwemulugunya. Ate ne beemulugunya nga balina wabweru wa sako ezo. Ffe tugenda kuwuliriza oyo yekka akkiriza okuyingira sako ezo. Ate ffe tugenda kulekerawo okusomesa bulungi bwa sako. Abamu bayinza okuba tebanategeera bulungi bwa sako, naye ffe tubulozezzaako tusimanye sente zo tezisobola kukulaakulanya ng'oli wekka. Olina okugenda ne weegatta ne banno ne mugatta amaanyi mu ssente. Eyo kye bayita sako. Bwe mutereka muweza kapito, bwe mugula emigabo muweza kapito. Essente zo n'ezooli. Ekirungi kya sako nti ne mujja 10 olunaku lumu okutereka, temusobola kukomawo 10 olunaku lumu kuzikima. Kyoba olazimala ne zikula. Kakati ekyo nga nkitadde wali eri ku nsonga ya sako. Era tewali buvuyo bugenda n'ebibiina. Bw'oba owulira kati nga waliwo ekibiina kimu kyekiyomba n'obukulembeze, ensi yandisoose kutwebaza obwegaso obwo bwe tuzimbye. Waliwo twali ebibiina bikambe, bi2010, bisenkyale, simanyi kadulaka, ebibiina bingi tosobola na kubimalayo bungi. Ne ffenna twekwata ne twegatta ne tukola ambuleera 2. Bwe twamala okukola ambuleera 2 ne tumala ne tujjamu obukulembeze obwo, obukulembeze bumu. Kakati bannaffe era abo b'osangamu ebyo ebibiina, omanyi bagamba eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Abasinga ku abo babadde mu bukulembeze bwaffe ne bagaana okukwatagana n'obukulembeze olw'ebigendwa by'obwasekinnoomu. Abamu ku abo kati ng'akulira kayita na kabinja, ng'akulira akabinja ako akavuganya obukulembeze. Yali mu kibiina ekimu kye twagatta mu bibiina ebirimu obukulembeze, ekya stage owner ekyalukirwa Mwami Ndugwa nga mmemba. Mu bwegasi, obukulembeze buno bwe tulimu bwa bwegasi. Obukulembeze bwe twakola tebwali bwa kulonda. Abantu bamanyi obukulembeze bumu bwa kulonda bwokka. Nedda. Mu nsi mulimu obukulembeze bwa bika bingi. Mulimu obukulembeze obw'ensikirano, oyo aba amanyikiddwa nti oyo ava mu lunyiriri lwa gundi ne gundi ne gundi. Tulina obukulembeze obwa appointment. Baminisita bali mu bukulembeze, babawa buwe appointment. Tulina obukulembeze obw'okulonda. Tulina obukulembeze obw'okuwamba, to capture, obw'okuwamba, oli n'awamba buwambi. Tulina obukulembeze obw'okutegeregana, bamulungi kye tuyita consensus. Ne wabeerawo ebiwayi ne bikkaanya ku modes of operation ne bagamba tutambule nga tutambulira mu ambuleera eno. Kati obukulembeze bwaffe bwa consensus. Ebibinja ebyali biwakanira obukulembeze obw'omulimu guno ebisinga obunene byagatta bammemba baabyo ne byegatta ne bikolamu obukulembeze obwo bumu. Kati mu consensus, ekizibu ekiri mu consensus, mugabana kyenkanyi. Eno wavuddeyo chairman, eno kabaveeyo secretary. Eno wavuddeyo secretary, eno kabaveeyo omuwanika. Eno wavuddeyo defense, eno kabaveeyo wa welfare. Kati bannaffe abamu abalabikira mu kutuwakanya, mu kuwakanya obukulembeze bwaffe, baagaana okumyuka ng'ate tekisoboka kibiina kimu kuvaamu main positions, nti chairman, secretary, treasurer kuva side egyo emu. Kati abamu ku abo baagaana okumyuka. Ekibiina kyabwe ne kituwa omuntu ng'ali mu main position emu, bamugamba nti kati kasita mufunye ekifo ekiri main, kati ekiddako side eno tubawa kyabumyuka. Ne bagaana. Kati omuntu oba ogenda mumukolera ki? Ffe obukulembeze bwaffe buli open, olugi luggule. Wabbayizayo mu bukulembeze buno obwaffe obutali na bwa musaala.
bukozi bwa muntu bwe bumuweesa kyalina okufuna. Kuba tetulina bwoguni afuna obukadde bubiri omusaala gundi afuna emitwalo 5 nedda. Tuli mu buweereza, just buweereza bwa kufuna busiimo. Kati omutwe gwo gwe gupeeyimirira mu bukulembeze gubala gutya, gulowooza gutya, gukola gutya, guteesa gutya, omutwe gwo gwe gukweyimirira. Kakati bannaffe baagaana. Ate abamu twabagobye n'eno, twabawumuzze eno tubagamba nedda tujja kubeeraawo ng'omuntu ate okakkanya ekifaananyi ky'obukulembeze mu bavuzi betukulembera. Oli omuwadde obukulembeze omuwaddeko n'ekitundu kuba mukulembeze bwaffe twagabana n'ebitundu. Mu bukulembeze bwange omulundi ogusooka nze nange kiri njogerwako natondawo sikakukyayomuluka mu bukulembeze bwaffe. Nga tumaze okulaba gavumenti indikeeta yayo egenda kumiruka. Tulaba emyoga, tulaba PDM, era emyoga gyaffe egyasooka baboda abamu tebagifuna. Olw'okuba tetwalina bukulembeze kweyo levo, n'entondawo obukulembeze kweyo levo, ne tugabanyako bannaffe obuyinza nti nkulembereraako wano, sajira timuwuliziganyamu eyo kyenyi. N'omuntu gwe wadde obuvunaanyizibwa nkulembereraako wano, ayogera okulya stage eziri mu kitundu ekyo nga zikaaba, agenda asokoddeko ssente on behalf of the top leadership. Agenza azigyeku n'ogenda gazetinga stage, sinogenda kukola biki, n'otuuka okusasula mu ba top leader, mutuuka okusasulira bye mutalidde. Ne mukoshoninga munnammwe kino kikomye. N'agaana bukulembeze ekiddako kiba kyakuyimiriza. Mu bodaboda omuntu bw'omuyimiriza mu mbeera ey'okumubonereza lw'ebyo byakoze, adduka kukola kiwayi kirala. Ne bukulembeze tewaliwo kitali. Bonna abajudde mu kabinja ako bonna. Era ky'oba olaba abakola tebasobola bawuliriza. Tuba tebaprogressinga. Tebalina. Ennamba gye tulina, ennamba eri mu bukulembeze, teri nnamba gye balina. Ekisooka abamaseegi bonna bali wansi wa bukulembeze. Abantu batambula nabo abamu be bano abava mu Wakiso, balubyanza. Tuyinza bagamba kuyita wantu wali eri bantu 2 nga tebabalimbye. Era buli gwe balimba akumu n'atugamba bangaye bagenda kutuwa kino. Ebyo bemulaba babatwala simanyi bagenda kuvuga simanyi drive. Babalimbalimba nti tubugenda Ntebe kusinkana gundi. Abantu bavuga olugendo lw'obwerere. Be bali benjogeddeko. Oyo gwoyogerako Kiwi abadde secretary Mulamba mu division. Nga yakola recommendation letters z'amakampani. Recommendation zino wattu ani bye tubayambako amakampani ago. Abadde secretary wa SACCO. Alina n'emisango mu SACCO. Secretary wa SACCO nga signatory. Kiki ekikutwala nga tolina misango, ekikutwala ku opposition side. Ng'oli signatory ku account ya SACCO, SACCO yafuna $10 million, muzimaneginze muzimazeewo, ate bakugambako dduka. Oyo ekyamutwala bbaluwa ya wattu yali azikola naye nga ffe tumugamba nti no, in leadership any project is for all. You just preside over. Ne ebeera project ya office. Teri ku owninga. Abantu mu bodaboda baagala mu bukulembeze akwate ekintu akikwate nti kike. Nze no office ogiraba ebeera nzigula olumu bagizaawo awo nga siriiwo. Si yange, it's not my office. Wantu waliwo kyapa kyange kya ttaka. Kyapa kyange kiri waka. Tewaliwo ndagaano yange yonna ya byanfuna byange. Buli kiwandiiko ekirwa mu office eno kyaba bodaboda. Era ky'obalaba entebe zaffe mu office zaffe ziba zitudde mu mulyango. Kuba anytime you exit, ofuluma n'ogenda, obeera muweereza. Bino si byange byonna ebiri wano. Ne abantu baagala kati ngabo ba style of Kiwi baagala okwata project. Muli abantu 100. N'abali mu bukulembeze abalala baagala kufuna. Ne bwe oyagala okwata project omuntu omu ogifuule yiyo. Bwe bagamba nti kati eno project ya office ngenze kulwana. Genda olwane. Bagamba balina office gye babakola wano Kawempe. Ne pansi ekisaawe. Bakitansi kusayingira enkolo 10. Kakati nawe bategeka it's a government premises. Property. Lwaki bali basasula? Tibasasula wadde olwataano. Era landlord azini sina landlord. Headmaster. Yagamba nze sina kyemmanyi. Atwale sife twamubuuza n'okumubuuza. Security yamubuuza. DPC.
DPC mwa afande obandawula wewandegeya ye yamubuuza nga talina kyamanyi tebalina kibalina wadde baali badduse tebalina na ofiisi muno badduka ewa memba waffe omu ate twezala wange ne bamusabako ka paati ku ofiisi era yabagobye ennaku zino ye bafulumiza waawo naffe tusife twawadde gundi oyo omwanya okubajja mu ofiisi kuba bakkaanya simanyi bamuweeyo ku kasente abaweemu ka paati abatuuzizaawo emyezi egyo esatu nga tebamwadde olwataano abo basobola ku situiti abo boolaba abo bali bubi bavuga pikipiki nga ne oyo bongerako mwongere naye emitwe gyabwe tegibalaga nti balina kutuula ne bannaabwe ne bakolera wamu basiba amaanyi obukulembeze tekubaako muntu w'amaanyi ate ekisooka tunyoomanga obukulembeze kulemeza omuntu wakati ffe tulina amamaluwa gaabo bwagamba nga ababoda nigo bakulembera obalaga ki olina mandate sherokazi ye tugimanyi gwoza bali tetugiggala oyo tetugimanyi landlord tetumumanyi kati kankule no keyateeka weyo office weyo premises memba waffe ne Dubai bwamutwala tugatesobola mugamba nti abo bagobe keyateeka kuba nanyini kizimbe ekyo tali mu Uganda ne keyateeka memba waffe wa union Waktu kuateganya bengeji wataina mani waktu tusipeka mfakuzo nga tukanye kukiona kino tugende maswade bali baganye bifo ibina kumindi yabayi kati boda inagitegera butegeezi ate n'enso inagitegera butegeezi bwe nkulikulira essimu yange buli bafuna ekizibu baddukira wange kabeero yennyini ne meseji enzirina nekyemutalina bakutegeera ku mulimu gwa boda nti abantu betukulembera si be mumanyi abantu betubeera nabo mu bukulembeze balalamukko obukulembeze nze kati nasalawo kukolera basinga obungi kusanyusa basinga bungi naye tosobola kusanyusa bonna okolera kusanyusa basinga bungi kati ffe nkugambe kati ffe tubeera waleno ku ofiisi tulina ofiisi 25 lwaki yakutugerekawo bakole baba baagala okwegatta mu bukulembeze bakolere bamemba baabwe ne boogera kasasiro mwerere bavugisa abantu engendo okugenda kusigala Museveni Ntebe kati twabasanze jo batuyise ku traffic department directorate nga kibibe batadde nga bagenze bagala ffe bakulembeze bapoda era twagala teeka mukolokolo directorate ne director nabatulaga ne mawujje bategeka okukyaza president bayambe ko pastor tabiriyo pastor anjele ulingo pastor ndio bagenda waliwo pastor gwebakerega mbu bakulembeze simanyi bagenda mu road safety bangeno ne boogera statistics omwogezi wa polisi yankubira nambuuza banani abawa statistics buli walunaku ababoda 10 bafa simanyi biki tuli mu bantu abatategerekeka kati ffe tubamanyi batuyise jjo netukiriyalinga air ati bagaye kati gwagwa 8 gwakuti mugwomusanvu baffere baliwo baffere batambula bayaye kati boda yeeyo twabaleka buli kyetubadde tukola baga tekijja kukola tebajja kugenda kaweweta etugenda president ajja kugendayo najja tebajja teeka mukolokolo netubuteeka tebajja kufuna sako netuzizina bali awo kati mu boda kankulye kino ne mu Kampala waneeno naddala mu boda mulimu abantu abalina endowooza nti bwe babeera mu bukulembeze bayinza obutafuna batonde gurupu yaabwe nabo babeere ne gurupu kuba gavumenti ogimanye bawuliriza buli omu basobola okuba ne babawuliriza naye adde enda obudadde kikyoteeka mu bantu kakati ffe bali badde batuvunaana ki bali badde banvunaana ki nga nakeera ku makya nesaka sente ezo nze nazisaka nze sirina sako gyenkulembera ku ezo wadde nga nasako gyendiri kati nze omanyi olengera politics is a game of tricks. Yes. Ekyo kyekibalemesa buli wamu kugenda nga boogera amannya g'abantu mu kifo ky'okukola ne bali abantu
ife abo abavubuka batuwandikako ebbaluwa mu iso mutuwandiika bayeekera nga tulondesa obukulembeze bwa gundi bwa parishes ne bagendo gituusaayo ng'ate ffe okugenda okuzimba structure eyo twasooka kusikinga permission iso netuwa ne basitaafu baayo kati batunula ebbaluwa ne bagamba n'ebiki bino nga twafuna dda permission ate nga tulina ne basitaafu aba iso ne tutambula nabo ekyo kimu ne batuwandikako ebbaluwa ewa CDF tuli batemu tuwandiika abayeekera CDF n'asindika ebbaluwa eyo ku ssemwayi kyo nga bakiyita SIB nejja nekinoonyereza ku ofiisi zaffe for 2 months nga tetumanyi ne bazula ebazudde ne bamala ne bampita ne mutyaba ku ssemwayi reporters embuya ne batuwa lipooti ne batugamba byonna bye baatutuma okukola tebiriiyo batuga ne naffe mukole naffe ne batuulira hisitole eyo nayo nanga bwe yali emyezi egyo nga tetumanyi abo nga bye babikoze abo ku nsonga y'emu tusomesa abantu lwakuba nti abantu baagala ebintu nga bya sipiidi naye nga tubagamba nga bagenda bagumiikiriza kuba n'amafuta gabadde gakugumiikiriza olabala kati abantu bakyagumiikiriza amafuta waba otambulako wano wabweru wa Kampala mayiro nga 3 olina woosanga obucupa bw'amafuta ku bimeeza kitegeeza tebaayo petrol station naye nga mayiro nga 3 3 mu 5